Timu ya Vipers erina omukisa okulinnya mu kifo ekyokubiri mu liigi y'ababinywera olunaku lw'enkya singa ewangula omupiira gwegenda okuzannya ne Nduparaka mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende. Bano baakamala okuwangula ttiimu ya Sowana Kavumba ku ggoolo emu ku bwereere. Onduparaka ejja mupiira gw'enkya nga yaakamala okukola amaliri ne ttiimu ya Express nga tewali yalabye katimba ka munne. Mu mupiira omulala okugenda okuzannyibwa olunaku lw'enkya, Bull FC yakugasimbagana ne Express Wankulukuku. Bull yakamala okuwangula ttiimu ya URA ku ggoolo emu ku bwereere ng'obuwanguzi obwo bwe baagala okusinziirako okulumba Express. Twaga omupiira gwaffe ogusooka nga tusamba URA. Tubadde ne run etali nnungi naddala nga tukyadde, naye tutereza abasambi kubanga that needs mental toughness when you playing away from home. Ekyo tukikozeeko bulungi, then physically they are fit and they are motivated. So nze nsuubira titujja kugenda tufune obubonereero bwe twagala okuva ewankulukuku. Ate ttiimu ya Kirinnya Gingeses naye olunaku lw'enkya egenda kusisinkana ne Police FC nga yakamala okuwangula ttiimu ya Proline e Lugogo. Twali tunaatera okumalako, njagala kwogerako ku kino nti bwe twali tunaatera okumalako first round, akakiiko ka FUFA disciplinary committee katuula ne kansiba emipiira ena, of which wenjogerera n'akagendako esatu, ogw'enkya gwe gusemba, situla ku bench, sigenda mu dressing room, naye ndowooza nti waliwo obunafu mu kakiiko ka FUFA aka appeals committee, kuba bwe baluwa ng'etulaga nti batusazeeko akabonero ne coach bamusibye emipiira ena, twakola appeal of which twasasula, kuba appeal togitwalayo nga tosasudde, osasula mu banka.